Libadde essanyu jjerere ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abakulembeze b'ekibiina ekitaba enzikiriza y'abalokole mu ggwanga ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches bwe babadde baaniriza minisita w'ebyobulamu mu kibiina kino Dr. Tryphosa Ssekate ng'ono abadde ava mu ggwanga erya Ghana gye yawangulidde engule y'abakyala abavuddeyo okukyusa obulamu bwa bannaabwe wamu n'ebyobulimi obuvaamu ensimbi. Uganda tugireetedde ekkula, baatuwadde ekkula olw'okubeera nga tukomye ku mukyala ali eyo, omukyala alima naye ng'omukyala okulima kwe si kyangu kubanga abakyala mu butonde ffe tetuyina ttaka, kino kiri mu Africa wonna. Engule zino ebbiri emu eyitibwa Community Impact Award wamu n'eya Agribusiness nga zaategekeddwa ab'ekitongole ekyaguzakuza ng'omusomo guno gwetabiddwamu abakyala okuva mu mawanga agawerera ddala 28 okuva mu zisemazinga eziwerera ddala 7 okwetooloola ensi yonna. Abakkiriza abanoonye Dr. Tryphosa ku kisaawe Entebbe bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Moses Odong kw'ossa n'omwami we Dr. Joseph Ssekate nga bano bakulembeddwamu oluseregende lw'emmotoka ezibadde zikulembeddwamu kabangali ya poliisi nga kw'otadde n'abazinyi ababadde bawenjula ebiwato okukira enje nga ku ssaawa 4 ez'okumakya Dr. Tryphosa atonye ku kisaawe Entebbe nga yaniriziddwa Ssaabalabirizi Odong era n'akwasibwa ebimuli. Ng'akyali ku kisaawe Dr. Tryphosa atunnyonnyodde engule ze yawangudde ng'ono asabye abakulembeze mu ggwanga lino okubafunira ettaka eriri eyo mu yiika 20,000 basobole okukulaakulanya bannaabwe nga bayita mu by'obulimi. Nkusaba abakulembeze baffe, Speaker osobola otuyamba ku kino amanabbanja n'otukwasizaako ng'omukyala Janet, nkusaba obuwagizi bwo Excellency the President, nkusaba nga taata otukwatireko tuweeyo obuwi oba otwazikemu ettaka eryenkana acres 2,000 tugenda dikolamu tulifuule kubanga ffe abakyala abafuula ekyo Katonda yakituwa obusobozi weebuli ne skill tugifunye. Ssaabalabirizi Odong asimye Dr. Tryphosa olw'okusitula omubiri gwa Kristo ekigenda okwongera okulongoosa erinnya ly'obulokole mu ggwanga nga naye asabye gavumenti okudduukirira abantu nga bano ababa bavuddeyo okuwanika bendera y'eggwanga. Having done the best in Africa and also winning award for Uganda in the African Women Agribusiness. Dr. Tryphosa, we are very honored. Thank you for honoring Uganda. Thank you for honoring the body of Christ. And thank you for hard work. Nga bava ku kisaawe Entebbe batambulidde mu luseregende lwa mmotoka okutuuka ku kkanisa ya Jericho Breakers International Ministries ekyebando ng'eno baaniriziddwa wakati mu ssanyu ng'engule Dr. Tryphosa gy'awangudde agitonedde bba Dr. Joseph Ssekate ng'amusiima olw'okumussaamu obwesige. I want to thank you. Thank you for believing in me. Dr. Joseph Ssekate asimye gavumenti olw'okujja abakyala emmanju eddoboozi lyabwe ne liba nga liwulirwa nga bangi bafuuse ensonga mu ggwanga era n'asaba abantu okubawagiranga. Taata tusaba okwatireko abakyala bano oyagala nnyo abakyala nkulabe ng'ositula abakyala omulembe gwe gwe gujjayo abakyala mu ffumbiro ne batuula ku bwa prime minister bwa vice president ne babeera abakulembera palamenti esigalibwa kwega mulabira ddala ng'oli musajja ayagaliza so tukusabye ne Tryphosa omukwate ku mukono. Ekirabo ekirala Dr. Tryphosa kyafunye kyakukyaza abakungu mu kitongole ekyaguzakuza wamu n'abeetabye mu mpaka zino okuva mu zisemazinga 7 ng'enteekateeka eno yakubaawo omwaka ogujja nga kino kyakuyamba nnyo okukulaakulanya ebyobulimi mu nsi yonna. So omukisa Ghana yagutuwadde tekibangawo okufulumya activity eno eyaguzakuza emala ennaku 7 ku 10 naye guno omwaganya bagutuwadde okumala okufuna awaadi zino baguleete ogwo omukolo gutandika okutojjera wano omwaka ogujja 2025. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.